oba kino kye bayita okalya ddakaddadda oba kye bayita kyosiga kyokungula nange simanyi wabula nga Pretty Nicole mukazi wattu tali mu mbeera nnungi yadde n'omulundi n'ogumu embeera embi nnyo nga bwe mugenda okuwulira obutambi bwe ye kennyini nga yeeyogerera. Pretty Nicole ono twasembayo okulaba ebintu ebyali mu bulamu bwe abawala bamuguddeko bamukubye waba Pretty Nicole basabye obwenkanya omuwala bamutadde mu kkomera bamusalidde emyaka 3 ng'ali mu nkomyo ne tusembayo nga tulaba Pretty Nicole ng'agamba si kyabadde ayagaliza mukwano gwe abadde ayagala mukwano gwe at least abonezebwe bubeera nga bamubonereza wabula teyasuubira bintu kugenda fa than this. Jjukira omuwala gwe baasiba nzaalwa ya Tanzania oba Kenya something like that. Omuwala oyo se muna Uganda yakeera bukenzi kumakya najja mu Uganda ne family ye n'abeera mu Uganda n'afuna omukwano ku Nicole ne babeera babiri. Kiraga nti nno omuwala oyo gwe baasiba y'omu ku bawala abaali bayamba Nicole okumufunira w'abeera okumuwanga ekyokulya bagabananga engoye ebyavaamu ne batandika kugabana basajja ekyanyiza ono omuwala omugwira. Jjukira ensi ezo omunakenya oba mu Tanzania abo tebakyalinga basajja asobola okukuttira ku musajja ne bw'obanga oli mukwano gwe oba obadde muganda we asobola okukola kyonna kyayagala. Kakati nno embeera ebijjidde mwana muwala Pretty Nicole ate nga muganda wange ogenda kubonaabona ate nga muganda wange ogenda kukaaba amaziga sinakindi ojja kukomayo obulungi bwo bwonabona bukufe weerijjira ku bantu abakyamu. Abantu be weerijjirako abeeyo bakozesa nnyo eddogo ate nga balitegeera likolera wo abantu abo balina eddogo ery'amaanyi. Katusuubire nti nno bino bigenda kubeera ku bigambo bugambo nga nze mbyogedde naye nze engeri nga gye mmanyimu abantu abo bantu bazze bunnyo nze nasomako nabo basobola n'okukutta mu kusaaga omuntu n'abeerayo ng'asirise n'agamba gwatuusa ku kino omwana wange kankukole bwe kiti. Tugendako mu butambi bwa Pretty Nicole ng'ayina ayogera ku mbeera egenda maaso mu bulamu bwe. Njagala otuule ku page eno obutambi obulabe bulungi subscribinga likinga ate era kabaka kunyumidde commentinga naye video girabe kwogenda okusinziirira igwe otubulira ki kyolowozeza ku video. Jjukira nti yenze Sheila Adita katugendeko mu butambi bwa Pretty Nicole ono tubeere nga tubuyisaayisaamuko tubulabe ki ekigenda maaso mu bulamu bwe ate era naffe tukomewo tuwe endowooza zaffe. Babituuza tetubirabawo kyokka ng'akimanyi mwene kati oli omuwala yali aliwo eyampaku oize then like era ng'ogikozesa bukozesa naye nga tekuliko nnyo kati awo era obeera oexpectinga bingi. Squad challenging obulumi bw'obaddemu bibadde bingi sewo bagezaako like okuto kyalinga oba kutulugunya tebakubakuba ki baali bakkiriza abantu okujja okulaba abadde tebakkiriza abantu kundaba kuba ne mama wange yali azzeeyoko lumu yali azzeeyoko we yatuukayo ng'andetedde engoye ne bamugaana. wategeera otya nti mami azze ono omuwala yaŋŋamba ono yali ng'afumba emmere yagamba nti mami azze yangamba mama wazze naye tebamukkiriza kujja wano. kati like ki ekyakusindiikiriza like okuvaayo? Embeera yayo ebadde si nnungi ate nabadde mpuliramuko omusujja ate nga n'ekirala nga njagala genda ku ssomero kubanga abaana baatandika dda bagenda okuntwalayo eyo ku side nga baana olwedde baatandika dda. ezimu ku nsonga lwaki besikabadde yagala ovaayo kubanga yagala kudda ku ssomero? Ekyo era kyo nabadde njagala nnyo okudda ku ssomero kuba kati abaana ba P7 basoma bingi bo baba batandika dda tebatandikirawo nga bano abalala. Mpirawo kati ku situation nga bwe yabadde ng'ovaayo navaayo bati wavuddeyo otya kali I mean noseeseeyo nadduseeyo waliwo yakuyambyeko? tewali abalala tebaliiko wali tewaliwo nomwandyeko. nasinga loja nakuita nimwogeramu nangamba nti webakola ki we bambuuza nti nekibonerezo kiki njagala bawe kaputa ambe bamusibe emyaka 5 naye ate nze nali saagala bamusibe nali njagala musonyiwe kuba byonna byonna byatuka nga tewali kyekiriza naye nga nze njagala musonyiwe just banzijanjabe mpone bandiirire kale mpone kuba era nkyalinamu obulumi mungi. kyalumwa
Yes. Singa oba ofunye omukisa ogutula ku mmeeza ne muddamu okukkaanya ne kafuta osobola okuddamu n'olwasonyiwa. Yes. Simunaako obuzibu just nali njagala tuteese. Ye mami akyogerako ki ekyokubasonyiwa? Kasinaako obuzibu kuba ffe tuli balokole. Yes. Mwamusonyiwa. Ki kyozzaako singa byonna bitambula bulungi singa babakuliridde kyogenda okuzaako kati because okyali mwana muto. Whenever bamaze okujjanjabibwa n'empona mbeera njagala genda ku ssomero kuba kati balinange ekyemanyi batandise okusoma. Nnako mukwano gwange gwe nabuuzaako ne bangamba nti eno wiiki oba eno yakusatu nga bali kusomera ba P7 oba yakusatu simanyi bulungi naye nga bali ku ssomero kati kitegeeza bansomako. Wali mu class ki? Buli P7. Omategeeza okuddayo okusoma? Wandibadde batudde mu mwaka singa butumbadde bulungi. Basically buulira ensi amazima gonna nga bwe gali ku kkooti olina kyomanyiko? Shemulowooza nze kirowooza dda kyemumanyiko nti kirabika lawyer bamuwa ssente kuba tosobola kudda ku sayidi ate eyo kuba nalize mugambye ngenda gamba kino bamusomere. Okay. Nicole, esooka onnyeko embeera nga bw'ebadde gy'obadde gyegambibwa okuba nti yali rehab gye baakutwala oluvannyuma lwa kkooti. Tebantwalangako mu rehab sebo. Obaddewa? Balina gye bantwala oba bayitayo headquarter y'CID headquarter. Ani yagamba nti obadde ku sayidi headquarter? Waliwo omukyala eyali abeera omwo ng'alina gw'ayogera naye ku simu tekinyempa. Yali ali awo okumpi abo bali bakuumira? Yes. N'olya byali ayogera n'otegeera ekifo ky'olimu? Kuba nali simanyi eyo. Kati embeera ebadde etya awo? Embeera ebadde nnungi. Kuna nsonga nagendayo nga okuba nagenderayo nali nina nikemu gye nagenderamu. Kati nga woba otuusa ogenda mu periods n'abasabanika ne bazinnuma. Kati ng'oba otuusa ogenda mu periods obeera owetaaga nika. Wabanyonyola embeera gy'oyitamu nti oli mukyala mu periods nabanyonyola nti mwendi. Ebyo nno ebigambo bye bivudde mu kamwa ka mwana muwala Pretty Nicole kanzijukire nti mwenna mumujjukidde abaliwo ku ssaga nga bamukuba emiggo emizibu ennyo bamugyemu engoye amabeere galeebese bamwambudde bamuyiridde empitambi bamuyiridde amazzi bamukubye bamusoose okufaako obufi era nga akatambi ka Pretty Nicole kablastinga internet yonna ku TV ne bakalaga ba celebrity ne babyeyungamu ne bayita obuyambi poliisi nejja abantu abanene betumanyiko ku internet ne babiyingiramu bayisimo sex bayingiddemu batamale mirundi junior babiyingiddemu tamale mirundi omukulu kennyini babiyingiddemu okukakana omuwala munnange nga bamugalidde yakola omusango ogwo n'okumusalira ne bamusalira emyaka 3 abamu tekyabasanyusa ne bagamba bano baana bato bandi batuuziza wansi ne baba kansolinga obaoli at least bandi musibyeyo emyezi nga 3 oba 4 ne bamuta naye emyaka 3 minene nnyo emyaka 3 minene ku mwana ow'obuwala ate omwana omuto ate most of all omuwala eyazza omusango bannange yeetonda yandibadde at least asonyiyibwa naye kigambibwa nti nno waliwo abantu abaagulirira omulamuzi okulaba omuwala oyo nga bamuteekayo mu nkomyo jjukira ebigambo byali bitandise okutambula nti omuwala eyakuba Nicole ewaabwe balinamu kasente era nga mwana wa mukungu ndowooza ne bano ne bagamba ye muli baana b'abakungu naffe katubalageko ki kye tulina jjukira oli mugwira and of course omugwira tosobola kusinga musango mu nsi etaliiyo unless nga amateeka gakola nnyo naye tosobola kubeera ng'okola otya nga osinga omusango. Tugenda kuba nga tuddayo mu katambi katono nnyo emabega mu bulamu bwa Nicole akatambi akaliwo ke bamukwata nga agenze ku poliisi mukwano gwe bamusalidde biki ebintu ebityo amaziga ge yakaba n'ebintu ebirala akatambi ako tugenda kuba nga tukateekawo nakatera tukalabe nga tukataddewo just kwejjukanya eri mwenna ababadde beerabidde oba abatalaba biki byagenda mu maaso katuteekewo kano akatambi nako kalabe ate era tukomewo. Nicole is my friend. Just teyamanya nakula ensoli gye yakola gye sijja bagamba naye era nange mukama teyalina nemulumya nenkola kyekimu naye I'm so sorry family.
Ogenda kudda kutuuka. Ako nno akatambi ke kaliwo kolo olunaku lwe baasalira mukwano gwa Nicole n'avaayo ng'akaaba. Wabula ate ebivuddemu ku ssaawa zino si birungi kuba twasembayo okulaba Nicole bamugulidde ebitabo bagamba bamuzaayo ku ssomero, ate results zikomyewo balaga afunye 9 ate eddakiika 3 Nicole tumulaba akaaba. Tewannayita nnyo bbanga liri awo litandisa kubeera Nicole mu mbeera mbi. Nicole ojjukira ono bagamba y'omu ku bawala balwanaawe yadduka ewaka ewaabwe n'abeera nga atandika okubeera mu bulamu bw'abawala abakulu mu myaka gyange, basiiba mu ndongo, basiiba mu pate. Era bw'oba olaba vidiyo za Nicole esinga zonna ali bwereere ku swimming pool, kunyeenya kabina, bali mu ndongo, bali mu kunywa, bakola bino bakola biri. Yatandika obulamu ng'akyali muwala muto. Era twafunako information nti omwana ono Bambi ebyo byonna bikola yali talina nnyina, yali yaddukayo dde wa maama we, n'ajja n'abeerako ew'omukyala w'abadde, n'ew'omukyala n'addukayo eyo gye yasiŋŋaanira oyo mukwano gwe n'amubudamya, ne babeera mu bulamu obwabwe ng'obwa bulijjo. So Nicole ono ali mu mbeera mbi, era waneeno ndowooza nti omwana ono Nicole abantu abaliwo ku musango balina omukwata ne babeera nga bamuyamba in one way or the other. Oyinza okwesanga nga yeetaaga kubuulirirwa, yeetaaga byakulya, yeetaaga wakubeera, omuntu n'amuteeka ewaka n'amubrandinga n'amukyusa n'amuzza mu bulamu bw'obulijjo, kubanga ono mwana muto okukyuka kyangu, tannaweza myaka 2 nti oba mulema, oba myaka 25 nti yalemala, okyasobola omukubwa emiggo n'omuzza mu sheepu gy'oyagala gwe ng'omuntu. Wano we neebuuliza nti ebitongole ebikola ku baana mu Uganda tebikola, n'ekintu ekyo nkyebuuza nnyo. Ebitongole ebyo birina okuba nga bikola, kati abaana nga ba Nicole be bagenda okuvaamu batandika okufuna embuto bazaale nga baana bato, n'ate nga bakyalina chance ey'okukyuka. Mbeera ebiseera ebisinga bye baleetera okukyuka ne babeeramu ebyo ebintu byaba party animal na biki naye ng'asobola okukyuka. So obutambi obwo mbubateereddewo nga mmwe, njagala mmanye endowooza yammwe, mulowooza kiki ekigenda mu maaso, omwana ono ayinza kukola atya? Kuba twasembayo okumanya nga bamugamba nti bamututte mu rehab center. Omwana ono abeera mu rehab zigendebwamu bantu oba babadde bakozesa ebikubanga ebyo, oba ng'enjaga, mwenge n'afuuka addicted ng'ebintu ng'ebyo, ne bagamba nti bamutadde mu rehab. Ebyo nabyo twabiwulirako. Wabula ate Nicole akambye mbu tabeerangako mu rehab. Tugenda kubeera nga tutunula mu nsonga z'oyo omwana ngaffe abali ku channel eno, tubeere nga twekkaanya. Wabula mu kwekkaanya obutambi obwo mwenjagalira immwe abali mu kulaba obutambi obwo mutuwe ku ndowooza zammwe, mulowooza ki ekigenda mu maaso? Buseegu, mbeera mbi, kikyolaba ekyetaagisa mu bulamu bw'ono omwana? Yenze Sheila Adita ebisenga mbibalekedde, kati obisange mu comment section. Embaagalayo.